Olunaku lwa Jjo nga 12 Muzigo ogwokutaano, Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga lwe yawezezza emyaka 13 n'eddamula. Kati olwaleero Kamalabyonna lwategese omukolo gw'okujaguza emyaka 13 egy'obuweereza, ng'omukolo guyindidde ku mbuga y'Obwakatikkiro Butikkiro esangibwa e Mengo. Omukolo guno gwetabiddwako ebikongo okuva mu Bwakabaka bwa Buganda, abakungu okuva mu gavumenti eya wakati, okuli Minisita Kyeyuna Aruna Kasolo eyaliko omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka II, bannabyabufuzi okuva ku ludda oluvuganya gavumenti nga bakuliddwamu akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Joel Ssenyonyi, Ssenkagale w'ekibiina ki Democratic Front Mathias Sempuuga, bakatikkiro ba Buganda abaawummula, abalangira n'abambejja n'abalala. Bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya gavumenti okuli Joel Ssenyonyi ne Mathias Sempuuga, Katikkiro bamuzaayozezza olw'obuweereza bwe mu myaka 13 nga Katikkiro ne bamusiimula okuvangayo ku nsonga eziba zitatambula bulungi naddala ku luuyi olw'ebyobufuzi. Tusaba Omutonzi yeyongere okumulungamya nga akyaweereza Obuganda. Ffenna ekirala naddala mu byobufuzi byaffe kye tumwebaliza nti eddoboozi lye libadde terisirika nga livangayo ku nsonga z'abantu bakwatira ebyobufuzi batwaleyo mu makomera myaka 5 myaka emeka tebawozesebwa ababuzibwawo. Ensonga zino azze azoogerako era ng'eddoboozi lye kkulu nnyo kubanga ffe bannabyabufuzi bwe twogera ku bintu bino abamu bagamba kye batusuubira okwogera. Katikkiro omulimu agukoze na bumalirivu n'okwagala n'okwewaayo. Oyinza okuba nga oyagala naye nga teweewaddeeyo, naye obumalirivu bwayolesezza mu kukwata ddamula, tumwebalizaawo Katonda. Obuganda busenvuzizza. Obuganda twagala budduka emisinde, Obuganda bwatuulako, Obuganda ne bwavulako, Obuganda buli mu kutambula. Ssenyonyi era asinzidde wano n'ayanukula ku byayogeddwa omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni eggulo bwe yabadde alayira ng'ekibiina kya NUP bwe kyenyigira mu bikolwa eby'obuvuyo mu kiseera ky'okulonda okuwedde. Oba kwekangabiriza n'asalawo okwebuzaabuza kubanga buli omu yalaba akabulu engeri gye katambula. Baalaba abaali bakubibwa, abaatulugunyizibwa. Mu kalulu kano ne bannamawulire baakubibwa. Kati ndowooza Mwami Museveni atuleyo n'aga abo abasirikale abo bakuba bannamawulire abalabika ba NUP. Naye era tumunenya kubanga mukulembeze era n'abantu bano yabaduumira okukola effujjo lino erya buli kika. Eno gavumenti ya Mwami Museveni tesobola kulwanyisa nguzi, tesobolerako ddala kubanga eyimiriddewo ku lwanguzi. Mwami Museveni bw'asalawo nti kati agenda kulwanyisa ddala enguzi, gavumenti ye yonna eyiika. Kamalabyonna mu kwogera kwategeezezza nti byonna byasobodde okukola mu bbanga lino babikoledde wamu ng'abaweereza ba Kabaka era bano n'abasiima olw'obumu bwe boolesezza. Ebituukiddwako tubituuseeko lwa kukolera wamu. Ensisinkana ez'enjawulo tubeera nazo. Ebiteeso bireetebwa, amagezi gaweebwa, okubaganya ebirowoozo kubeerawo n'okubaako ebikkaanyizibwako. Ono era anokoddeyo byalabanga ebitannaba kugguka okuli okukulaakulanya olubiri n'ebirala. Kwe kuzzaawo ekitiibwa ky'ennyanja ya Kabaka. Mulimu munene era gukyatubanja. Olubiri lw'Emmengo ng'oggyeko twekobe kubanga yo eri yaddeyaddeko, erina ebibulamu naye eri yaddeyaddeko ne Kabaka agikozesa. Naye nalwo lukyatubanja okukulaakulanya. Sijja kweraliikirira bano Ssaabalabirizi Kajoba baagambye abamuwandiikira ebbaluwa ti bino nga temubikoze nabiri temubikoze, byonna byandiwedde omulundi gumu. Abadde omwogezi ow'enjawulo ku mukolo guno Ssaabalabirizi mu kkanisa y'Abadiventi Samuel Kajoba aliko byanokoddeyo ebikoleddwa Katikkiro Mayiga. Obayagala kutesitira omulimu obuyinza okubujja waggulu n'okukabansi mu biruka n'okukabansi mu byalo ne baganda Katikkiro obulungi okutegeera okwaffe ffe abakulu tukukopye era naffe tugezaako. Mary Namirimo, Cracket TV, Amalindirire. Byonna bye bibadde wali ku Butikkiro mu kujaguza emyaka 13 nga Katikkiro